Okay. Bayindi banguza. Jasuddeko emitwalo 5 ezebiseera ebyo mangibwa gumu kitundu balance kubanga lya mwaka gumu. Era mu nkola bagati tujja kuleka nga tukulekerako ennyumba emu endala tugire nga tusulamu onoomalayo tuvaamu. Ensonga zange baziyitamu nekyamaani makolasi ne bakakasa nti ennyumba nagigula. Bawandika ebbaluwa olwo yali Minister of Finance bali bamutabasobansani n'okulaga bano engeri gye badda ku kyapa bagenze mu land office register of titles abaziza ku kyapa bazze okungoba ate nga nze nange ekyapa kyange kikirina. Tutandikira awo gwe omukulu wa land office wasazaamu oti ekyapa nga nayinayo gino ekyapa atakirina akyakirina yate ssebo Custodian Company bwe mala okusala omusango omulungi okusooka minisita ate muyita mutya emmanju ne muddayo ne mukifuna ogwokubiri. Mbadde etteeka ligamba nti minisita bw'amala okusalawo ensonga ku kintu property yonna yabamwine mukirungu taddamu kusala gwakubiri. Oyo abanga tamatidde nekyebasaze akola apiiri mu high court ate bano badde bata ku kyapa nga tebakoze apiiri mu high court. Kati omusango ne gutambula okuva 1998 bukyatambula paka kati 2022. Peter nga tulaba n'abalenzi abalinga babaki be bakireminga ekintu kyaffe ng'ate tumanyi bazadde bawano mu Kampala mukadde baki manya ki baki gundi oyo tetwasoma naye ekibiina kimu era maama si yabasomesa n'oli Kampala era tetusenye nabo hoke abo bafere kakati olwo tuzokoka tugenze bava kuli awo bongedde okumanya amanya gaabwe amanya g'abaana abo kukwerosi nekitaabe wagati agiye omulamuzi byesala si kyamayindi si kyabaana si kyamuleme sikiba si kya Esther Kingi kiddemu Custodian Company olwo asala 2 tukama wano tunyogoze tugamba lwa yaffe kiki nanga tukola apiira olwo tuli mwaka ki 22 kakati covid etuwuuba kabadde etuwuuba bagamba nti omulamuzi Byaruhanga yasala omusango ng'ennyumba eno erina okubadizibwa Custodian Board n'olwekyo bangobyemu nyumba si yange. Amakulu gaakyo omulamuzi Byaruhanga okusinziira ku ntegeera ye n'agusala n'agamba omusango tuguze wani no yagusala ennyumba edizibwani Custodian Board gye watandika nayo from day one yakuguza ne transfer zaabwe ezirina byonna birina. Custodian Board yali yagala kutwala ekintu yandibadde ensonga ezitwala mu kooti nsala ya Byaruhanga kyazuulwa na property nga Custodian Board era twandiagadde ekintu kino tuddire ne bansaavinga bwekiba kisooka nange ne neerwanako tinedda naye ebyo byonna saabifuna bo bajja bulambalamba nga bagobawo bakasika ebintu ebweru era ne kakati bali bulujejeemu omuleme awo ofunamu mukyamu twedizaawo basse endagaano gyemwankolera ne transfer Custodian Board yabikola ate eri mu oli mu bukyamu. Okay, a very good afternoon. Good morning. Okusinziira mu nsi mwotudde mwasize mutya ate wasiibye otya era tukuze okusinziira mu nsi muli naye nga bwetumanyiko babungereza twatumiddeko nnyo kulimu Muhammad Sarah Uncle Jeff
n'abasigadde mwenna twatumiddeko nnyo ate tubagala nnyo mwebaleko kumira ku mukutu the flashlightug Uganda. Olunaku olwaleero tuli ku untold story ey'omukulu amanyikiro ayitibwa Muleme Samuel. Mulabeko programs ezo naawo nga Entulugunya gyali mu kuyitamu ennaku zino. N'ankwadde ekifo ye yaliwo okuva 1971 bwe yagula wano mu kifo kino. Kati abakiclaimi bali mu kiclaiminga mu 2019, 2020, bali they are very busy nga bali mu kumubonyabonya embeera eno nga gyayitamu. Ne tugamba tetujja kutuulira awo, tulina okulaba nti ensonga eno lwaki tafuna bwenkanya ku myaka gye nze ndowooza oli mu kinaana 78. Yes. So n'olwensonga eyo twetaaga tulabe gwatulaba naawe atuulize essaawa zino ensonga eno girowoozaako ki? Muzeyi abonyabonyezeddwa abantu be tutamanyi naye nga kigambibwa in quotes mwe abali mu kintu. Muzeyi kuza kwatulaba atutandikira tuli kumukutugaita the flashlightug channel Uganda mu Busansonga omuntu wa wansi. Flashlightug channel Uganda baniriza nnyo nammwe mwenna abali ebweru abalumira omuntu wa bulijjo bw'aba nga tugunzibwa mu ngeri etali entuufu nammwe mbatumidde. Ensonga gye ndiko emazeeko emirembe ne famire yange. Mwewa ne kati Muzeyi embeera eno amannya go gonna amatuufu yekwe Muleme Samuel. Amannya gange amatuufu Muleme Samuel n'emyaka 78. Obulamu bwange bwonna obukukola nali banka tusolo netyalinga kati nekolera jange. Olowooza kino kiva ku ki lwaki essaawa zino ekifo kino wakifuna mu bbanga kimwaka ki gwe wano wajjawo ddi? Nga nkyali mubuka muto myaka 27. 1971 nga nkola mu banka etibwa Greenland Bank tetwatuwulira Greenleys ng'ekyali Matwale. Nkyali Matwale. Manager wange yansimya ng'egenda nekolamu emirimu gyange nakkiriza okumpala ssente engula ennyumba. Amakulu gaakyo ekifo kino gwe mu kukifuna weewola ssente mu banka mwe wali okola n'ogula kino ekifo mwaka ki? 1971. Naye mu ensasula yange olw'okuba waliwo emitendera n'obungi bw'ensimbi bwolina okufuna ng'omukozi, bakamanja yasobola okumpala $40,000 ng'ate nange nawe 50,000 naye nga banyini nnyumba beetaaga $7,000. Muzeyi ebiseera ebyo gwe walinako 50,000 nga banka ekola meka? $4,500. So bwe tuzigattagattamu nazula $5,000 n'osigala nga obanjibwa yeni. Banka yampala $5,000. Banka yakola $5,000 nenyongerako 5. 50,000. Nsonyiwa okuseka. $5,000. Kwegamba 50,000 ezedde essaawa zolwe bukadde buwanana. $7,000. Ebintu mwali yadde. Kati manager nakkiriza okumpala $5,000 nange naye $50,000. Kakati abayimbi abaali batunda ennyumba netubegayirira guno $1,000 ogusigaddeyo batuweyo ebbanga tujja gusasula. Mba sinasasula $1,000 $1,972. Abayindi ne bagoba. Abayindi bagoba ddi? Sikyajjukira mwezi ne bagoba $1,972.
Oh yeah. Amini n'abagoba gasitaba kumalayo ssente. Awo wakati waliwo gyendesere nti ssente ezo nasasula ntya. Ssente ezo emitwalo 5,500 abayini be nagulako balina baloyazi baabwe kampuni bagita Custodian Company advocates. Prokind advocates. Yeah. Bemba baloya baje mu kiseera ekyo nga bali baloya baabali abanguza. Bali baloya b'abayingi. Nga mulimu omusajja omukulu era yamanyiddwa ennyo bamuta Rao nga mu Uganda nga muyindi naye nga mwini yakola endagaano yaffe. Okay. Bayindi banguza kyasuddeko emitwalo 5,500 ez'ebiseera ebyo mangibwa gumu kitundu balance ebbanga lya mwaka gumu. Era mu mukole bagati tujja kuleka nga tukulekerako ennyumba emu endala tugire nga tusulamu onoomalayo nga tuvaamu. Kambuzeeko olowooza mu kiseera ekyo gwe okugula zino ennyumba ezaaliwo ettaka eryaliwo nga bwekyali ndowooza Katonda balinako essuubi bagenda kuvaawo baali batundawo kuba tulaba oluvannyuma lw'omwaka Amini n'akola atya n'abagoba oba yali by chance. Simanyi oba nga bagamba nti baawunyirwa emmese nze manager nga nti Muzeyi mutabani wange abayindi baabali tulumba tukizenza tujja kugigula naye nga mu mortgage naye bwe baali batandise okufuna busayinzi Nairobi babeera bali operatingira wano ne Nairobi mu biseera ebyo. Era olwasasula ssente ezo ezasooka ababiri bagenda mu nnyumba nemusigalamu omu nga ajja kuvaamu nga mbaze okumalayo ssente zaabwe naye embeera ya 1972 Amini ng'agoba abayindi embeera teyamukkiriza kubaawo naye n'agenda nensigalawo nga neebuuza nkole ki ngenda okugenda mu kampuni yabalooya ndabe engeri gyensiramu ssente zasigalayo ogumu ekitundu nabo badduse ofiisi ko baali bayindi nabo baali bayindi kati nensigalawo muyumba ssente saazimalaayo ekyapa sikirina kuba nali nsasula ekyapa kyasigala waali walooya ngalinda mmala ssente oleke bakyuse manyagamba. Kati mba ndi awo okukola sikitegeera wakati wa 1973 gavumenti netondawo ekitongole awo bonna abalina kyebemulugunya ku bya Muyindi Muzungu itwala tulina okugenda bagiyitanga Abandoned Property Custodian Board. Abandoned Custodian Board. Custodian Board. Akati bwe nalaba ekirango mawulire tyaba bonna abalina byemulugunya ku byabayindi bagende mu Abandoned Property Custodian Board beyogereko buli muntu kwegamba kati nga gwe nawe yagamba nange basigala bamanja ofunye ekisa bamanja ogumu ekitundu nange kanekubira enduulu eri mu Abandoned Custodian Board. Tukeeyo lawyer eyankalako balimuyita Mr. Sonko yaligo secretary waabwe olowooza akyaliyo myaka giwezenga emyasi 5 sikyamulaba banamulabanga mukibugomo nga atambula badde sikyamulaba. Oyo yali lawyer we organization Abandoned Custodian
nemuwandikira ebbaluwa nga munange nagula ekizimbe route number 2 Fort Road Kampala abayindi nabasasulako kitundu sirina kyapa mu nyumba mwendi nti abajja kungobamu ukole ntya olwo oli mukwebuza ku lawyer wa abandoned custodian board naye naziramu leeta endagaano tulabeko ng'ogirina nega tokyagirina nega tinkyagirina era abatula mujjajjira bakomaasa kakati nengitwalayo ebbaluwa eyasembayo gyeyampandikira yagamba nti twawansiganya ebbaluwa nga 3 naye yasembayo yagamba nti twetegereze ebintu era ennyumba yo naye olina okutusasula omutwalo gumu n'ekitundu ogwasigalayo n'oluvannyuma tukole transfer mwaka ki ogwo bw'oba osobola okujjukira guyinza okuba nga gwali 1976 olwo nga Uganda etandise okukola ki okutereera olwo abandoned custodian board egezaako bakwasaganya siringi omutwalo gumu n'ekitundu nagutwalayo ne bampa ne receipt olwo tuteyo oluzenkana zikyaliwo mu biseera ebyo ensasula ebbanja muyingi gyeyandekera olwokubanga ng'oyiseyo emyaka 4 bampa receipt ne bamugumya nti kakati tuwemu akaseera tufune ekyapa special certificate of title tukikyuse tukirimanyako ekyapa bakifuna ne bankolera endagaano ng'era esoma ng'ekintu bwe kyagenda nti okusinziira ku ssente bwezi tebasasula abayimbi ogula property $55,000 n'omutwalo gumu n'ekitundu gwotusasudde ng'omalayo obuguzi bwo tukkiriza okukyusa ekyapa kino mu mannyago nagaana Custodian board ekiteekako omukono biseera waliwo Ministry of Lands naye minisita waayo n'ateekako omukono yani biseera ekyo bakyakamu n'abagenzi ne yali Minister of Justice by then njikira nti yali Lule omugenzi lawyer akyaliwo lawyer musajja omumpi oyo akola Land advocates Luland Sebalu ono abadde ayamba abantu ennaku zino mu kibuga era abadde ayamba omusajja w'ekyaggo yesayininga nga Minister of Justice no musajja egwe batta yakuba emmundu yasayininga nga Minister of Lands nebakola transfer ekyapa ne bakimpa naye era nga mortgage ya banka kweri kuba nesasulanga kuzimalayo kakati mu 1977 nasalawo ennyumba eyo gikyusa emmanja gange ga mukyala wange olwokubanga bantekanya nnyo nga baagala okungobawo babuuza ani ono mannyago yaani abeera wakola ki kyapa nenkyusa amanya g'omukyala teeka amanya ga Esther Kingi 1977 1977 nitubeera wano olwo ogumu ekitugumaze okusasulibwa custodian abandoned
property mpadde ekyapa akwadde ekyapa nange nkikyusiza naawe kikyusiza olwa safety yo safety yange kimaze okudda mu mannya ga maama oyo Esther Kingi 1977 nitubeera wano tuzalire wano abaana baffe era kati nabo bakuze batusi bawezezza emyaka ye first born mulenzi omukulu ono yasomanga ne muhozi wano yatyabaaoyo kakati 1985 abayindi bajjanga ne bagenda abalala ne bajja ne bagenda abalala bajja ne bagenda bandi wano ng'omukyala kusene bodi ampandikira ebbaluwa then yali ayitibwa olijo naye ate nga ŋŋamba Muleme ennyumba eyo gy'olimu waliwo abayindi abazze nga bagamba ennyumba yaabwe ni kuba bakakasanga ennyumba eyo bete ngikwatako ng'obirina nadduka misinde ebigikwatako nembitwalira oyo weyali legal secretary bamita olijo naye secretary waki abandoned by the property custodian board. Okay. Bank custodian board. Oyo lijo nga ye secretary. Yes. Kakati ensonga zange baziyitamu ne chairman bakolasi search ne bakakasa nti ennyumba nagigula bawandiika ebbaluwa olwo yali Minister of Finance bali bamutabasogasana yali munene mu gavumenti basoga bakola Asadu Sadu yali ministry ya Minister yali acting Minister of Finance or something like that. Nahandikira kwegamba twagenda okuzuula nga waliwo omuyimbi omukubaita Muhammad Alibai yazze n'ebiwandiiko ebiraga nti bannyini nnyumba eno gye bali era bamusindise ejjagini Muleme. Oyo asindikiddwa abantu nga bayindi okubeera bwindi nti bano abasatu abanguza ennyumba tebatundanga nnyumba era bamusindise anunule ennyumba eyo. Omukyala gatunulibwa Custodian board betunula ebiwandiiko byange yakkiriza nti ebibyo ebyange era minisita n'awandiika ebbaluwa egamba nti okusaba kw'okubadiza ennyumba eno tekuyiseemu kubanga bannini nnyumba tebana bakugenda ennyumba eno bagiza Muleme yabasasulako $5.5 ezasigaleyo ffe twazifuna wano bagiguza Muleme ate olumanya Muleme gakisa mu mannya ga mukyala we Esther Kingi esente ezazigadde $1.5 Muleme esasula mu Custodian board. Kakati okuba abenkanya guno $1.5 bwasasula wano bwetubuvungisa mu ssente za Uganda leero kuweramu $2,000,000 $10,000 ezo zo tuyobeddde okuzibawo. Olwo bano bazze 1985 1985 olwo olutalo baluyita lwa Museveni. Yinza okuba nga bobiyemu bwe lwali balwana
awo twali mu nsika nga siraba office eri active. Nga siraba na ministry yali nga ntongole. Chenda mwetano sichina na mwetanda. Wow. So bano bazze 1995 sichina na mwetano kwao mbadde ndabanga tuli mu nsiko tulwenda 1995 batadde kusaba kwa mukasoni boy yabaga nti bali bazze n'ebiwandiiko obuzaale bw'abali power batoni bagende mu same board basabye. So n'olwensonga eyo nga Muzeyi Muleme yakava ku kiso for operation era kyali mulwadde okumusindiikiriza okumujja muno mu nnyumba gye mulaba mujjagirabako mu kaseera ako nga tumaze okugirambulako. So atuula ku dakiika ntono n'akomawo akyali mulwadde yakava for operation and mujja kukkiriziganya wamu naffe nti tusigale nga tutambula tuli dakiika 5-10 nga bw'avaako n'agenda ne yeetaasaamu ku soluzi pata zaaluzeninga. So mukkirize embeera eriwo. Tukyaliko untold story eya Muzeyi Muleme okuva 1971 lwe yagula wano emitwalo 7 egya Uganda mu kiseera ekyo. Naye kakati ne bakomawo ne badimanyinga ekifo 1995-1996 nga a group of people nga bakleminga kino ekifo. He won the case. So kati tulabidde n'abaana abalala bakomyewo 22 also winning asking enyumba mukulu ono agiveemu. So bwe tukomawo era wagenda okutandikirawo. Minisita Basaga Nsadu ampadde ebbaluwa eyo gye njogeddeko agiwandiikidde bali abaali baagala kutwala ennyumba yange bano abajja 1995-96 emwezi okukiikirira ennyumba baleeseka bagitunze. N'olwekyo kisobola okubaddira ekasente kale kebasasulwa wano nkufune kakati omusajja oyo Muhammad Ali Bai ayagala atwala ekintu kyantame gye kingabo kyali yasala amagezi kyenda musanvu kyenda munaana n'agenda mu land office ezaano mu Uganda n'amatiza registry of titles ne basaza erinnya lya mukyala wange ku kyapa Esther Kiyingi ne bazaako amanya g'abayindi bali abasaza abanguza. Muhammad Ali Bai agenze mu Ministry of Lands n'abamatiza mu ngeri eyo yonna ne basazaamu erinnya lya Esther Kiyingi lye basangayo ogwo tuli mu 1997 1988 era bwe baava eyo ne baddeyo mu Custodian board ne baali position certificate bali ababagoba. Muhammad Ali Bai bw'ava eri mu Ministry of Lands bw'amala kufuna ebbaluwa eno egati ennyumba si yaabwe ye agenda mu land office ne bakyusa ekyapa ne bakiza amanya g'abayindi abaali bannyini nyumba amaba bwe nadduka nadda mu Custodian board gabotya abandoned Custodian board agikomeza abateeka kulinda maze okugenda ku kyapa njagala position certificate era baagimuwa abamugoba abandoned Custodian board abamugamba wa ennyumba yatundibwa 1971 azeeyo 1997-98 abawadde ebbaluwa endala era bagimuwadde
kino ekyalo mu Uganda kino ekibi abandoned custodian board ekyalo no mu Uganda nikakati weri era ne wenjibeera kigambibwa nti yangobi nyumba era oyo abadde mawuli agaleero aga monitor ye mukulu mu custodian board yafumiza ebintu byange ono gwe bayita bizibu kakati bafunye deposition certificate bampandikidde ebbaluwa bayise auctioneer kampuni y'abauctioneer gisajjukira bulungi baŋŋambye nti eno ennyumba banyini bagyeddiza tulina okufuna taamuzi ente gyemugenda okubeeramu wano nga mulinga mulina okujja okweyanjula gye tuli kubanga ffe tulabirira ennyumba eno musaninge tenancy agreement kubanga ennyumba yabayimbi nagenda ewa lawyer wange netugulawo omusango nga tuwakanya court of appeal temuna kutuuka ye kyali mu commercial court bagita court yes high court na division nga tulaga ekintu engeri kyenakifunamu n'ebbaluwa gye nafuna nga banzirizaana bakakasa nti ennyumba yange akuwa ebipapula ebye abandoned custodian board n'okulaga bano engeri gye badda ku kyapa bagenze mu land office register of titles abaziza ku kyapa bazze okungoba ate nga zinange ekyapa kyange kikirina tutandikira awo gwe omukulu wa land office wasazaamu oti ekyapa nga nayina gino ekyapa atakirina akyakirina yate ssebo kasojumbaadi bwemala okusala omusango omulundi okusooka minisita ate muyita mutya emmanju nemuddayo nemukifuna ogwokubiri mbadde teeka ligamba nti minisita bwamala okusalawo ensonga ku kintu property yonna yabamini mukirungu taddamu kusala gwakubiri oyo abanga tamatidde nekyebasaze akola apiiri mu high court ate bano badde abata ku kyapa nga tebakoze apiiri mu high court kati omusango negutambula okuva 1998 bukyatambula paka kati 2022 guwulizibwa abalamuzi nga bataano lawyer eyali awolereza Muhammad Ali Bai ng'alina obukodyo bungi bwetugenda aleeta kino tetebakwongerera bwetugenda agenda yatebagondere okutuusa mu 2000 oba 18-19 ate nevayo abalenzi abalala babiri basatu nga nayo bagamba nti ennyumba eyo yabakitaawo bayimbi bakyotala nabo ne baggulawo omusango ne basaba kooti ebagatte mu musango kubanga nabo claiming kati olwo nemba nga ali ku misango ebiri ogwamabadali bayi n'ogwaba n'abavubuka netugenda mu kooti twatandika n'alibayi omulamuzi yagenda okwetegereza empapula za alibayi nga obuyinza bwagamba nti yafuna ku bantu bakyamu si bwabali ku kyama zerinda kaabo
bano abakyotala ababiri abazze oluvannyuma bafuna documents ewalala gy'otamanyi esimanyi nga balaga nti wano wakitaabwe bafuna illegal company somewhere nekifabricating ne bajja nti wano waabwe kati ono ndi ku misango ebiri ogwabano gwalibayi n'ogwabano kakati ogwo tuli 2 219 byatata 218 219 kubanga omusango bakisanga 2 abavubuka bajja n'amaanyi nga bagati property yabakitaabwe era mukusinziiramu nze nga bwe nali ndaba nga n'omulamuzi abakwatira ekisa nga Muleme yabba omulamuzi agamba wabba olwona abavubuka olwo balina myaka emeka abavubuka bali wakati w'emyaka 38 n'abiri ono wabasinga obukulu kati netugenda mu kooti nga tulina emisango 2 Muhammad Ali Bai n'abakyotala buli muntu alina empapula kati Muhammad Ali Bai wano balabira nti si mutuufu kubanga bagenda okulaba nga n'empapula zeyaleeta nti bali bamuwa pawulo batono ate tukise ziraga ziro zigamba nti amannya gano agali ku mpapula zeyaleeta tegakwatagana nagabali ate mu ngeri y'emu abaamu obuyinza kyalagibwa nti baali bafanya kati ogwo ne bagusala nga gubasinze Muhammad Ali Bai noga nti bino byokiraiminga olimba si bituufu musango zinzi kati nezizumba n'abaana abasatu Muhammad Ali Bai akivuddemu amazima gamaze okuzuuka olwo tuli 219 oyo kesi esooka ogimaze ogiwangula nga bamaze Custodian Board emaze okulaba nti Muhammad Ali Bai yagenda eri n'akyusa omulamuzi kati Custodian Board mwali muvuddemu byavaayo dda mugenze mu kooti ne balaba ababeyi naye Muhammad Ali Bai ne banabuuka abazzi abalala Muhammad Ali Bai akivuddemu kakati oyo omuwoze omuwangula muwangudde okulaba obwanguzi obutandikidde ku nfeeti sigaze abavubuka abakyotala kakati tuba tuli mu kooti n'abaana bange abalenzi abo si be babakyabo ne bakubira muto waabwe essimu Peter nga tulaba n'abalenzi abalinga babaki be bakiraiminga ekintu kyaffe ng'ate tumanyi bazadde bawano mu Kampala mukadde baki manya ki baki gundi oyo tetwasoma naye ekibiina kimu era maama si yabasomesa n'oli Kampala era tetusenye nabo hoke abo bafere kakati olwo tuzokoka tugenze bava kuli awo bongedde okumanya amanya gaabwe amanya g'abaana abo kukwerosi nekitaabe wagali yalinawo amaka balina engeri gye bekozesa essimu ne bafuna full details ez'abaana abo ne bagenda mu nira abaana bange neero yawaffe ne bafuna full details keza okutunulira nga bano baana babbaki yabeeranga wano e Kampala babbakuli so si baabayindi bali so mugenda munira mukwata amanya g'abana abaana mubabulizako bajja ddi muno muntu thefar byonna ni kitaabwe bajja ddi muno nirangera gati abaana bawano
Kampala mukadde baana babajjo ndaba obuwanguzi obusemberedde kakati awo omulamuzi kyekyamatiza omulamuzi kyane bana abaze okukireminga property nabo bafu olwo omulamuzi kyali muku musango 2019 byaruhanga oyo siwe Masindi kyandirenga bagati yali namanye nasoma amateeka yarabala omusango waffe kakati otumala okuwangula abavubuka babacoba nga tuwangudde ne alibayi nitulowooza nti obuwanguzi tubufunye ngemuloza kati kiwedde olwo tuli 2019 kakati omusango gwasala 2 nga omulamuzi akanti ekyapa sikyalibayi alibayi yaleeta eziraga nti bali bamakwazo mateni zaali nkyama ekisimba era bali abaana abazze kyazuulibwa mugera tibadde baze kubba baana bazaale baani naye at the same time eno ennyumba si ya Muleme kubanga agifunanga efojale nga progress y'omusango waliyo handwriting expert abajja wasignikyazi nga baguli bamuguze ba Muhammad Bayi nazireeta naye mukubireeta mumpoza tebyalimu era tetisifayinga anywhere okulaga nti byaleeta byali bituufu naye yo omulamuzi yali asala omusango yaka nti sikiwadde bayindi kubanga bakola fojjali sikiwadde baana kuba si baana babagenzi ate era sikiwadde Muleme sikiwadde Esther kubanga bamuleme ebintu ebifuna byefojjali twavaayo ngafuna abula njagala ekintu kino kiddeyo mu Custodian board olwo osabe agiye omulamuzi byesala si kya bayindi si kya baana si kya Muleme si kya Esther kingi kiddeyo mu Custodian board olwo asala 2 tukama wano tunyogoze tugamba yaffe kiki naga tukola apiira olwo tuli mwaka ki 2 kakati covid etuuba tukoze apiiru court of appeal Kiri yaffe afayirize omusango mu court of appeal era bwe twagerera kubuuza omusango waffe gunaawulirwa ddi batugata omusango mulindeeko tumale okumala ebisabigeneje ebyokulonda bwekawulize ebyettaka ate nzijukira ebiseera ne minisita ali in charge of lands ng'ayimiriza every case ebyettaka byonna mu ggwanga nga twali office egenda cooperating nga tuli mu covid-19 kati newenjogerera no kakati tufadde twetegekera court of appeal okuwulira omusango naye Saturday ya wiiki eri Friday saa 6 ogwekiro ng'emisana abaana bakolerawo basawo waliwo mutabani wange asolawo nensula mu nnyumba eri esemba eri nekindukulira nga muwala wange akaba nenzija okutuuka wano aga nti tuzze kubagawa mu nnyumba ate obubadde ekipapula kikino eviction titufunanga ku notisi tetusabingibwangako
nga tukikyalira kyakukola n'abajjudde abantu bintu bakasukake abaana be bagezaako kuprotestinga omu bamukubye olwi lw'amaanyi omulala bamusambye etteka agudde eri ebyo ne bitusobera olwo bino bibaddeko weekend ewedde biri okugamba bano abatulaba tabatuliriza okukitegeera obulungi nti okuva lwowangula omusango from the abattoir bano abavubuka babasatu oba abasajja babasatu omulamuzi n'asaba keesi ekoleeta edizibweyo eri bwe mpangula abayindi nempangula n'ababiri ye omulamuzi asala nti property si y'abayindi, property si y'abaana bano, ate era si ya Esther King kubanga bwa yakola forgery. Kati omusango bakuzi obizeemu nga ensala eyo nga nkola amateeka bwe teyamatiza nogenda mu kota lwa PPL 219 tusaba kusala 2 ngenda 2 kakati bwenjogerera wano mbadde nindira kulya musango gwange mu koto bapiru Linda kwa Muzeyi. So mwena abali tuchaliku untold story okuva ewa Muzeyi Muleme amanyikiddwa omusajja yawangula emisango ebiri mu bantu babiri abayindi ne bano abavubuka babiri abakyotala bonna n'awangula okusinza ku documents nga bwe zituweebwa era nga bujja okuwanga mu biraba okuva 1971 ne tutambula 1977 ebinebanga by'omuddemu ko ne tuvaayo 1998 ne bikomawo keesi nezuukuka 2018-2019 ne tugenda mu covid yawo ne bikomawo awo kati ne tukomawo mu 2020 owuliriza oki omusango bagusaze gusinza abayindi gusinza abakyotala ate nanga aclaiminga nawe gukusingiddemu awo bintu nebira ku stand still olwokutamatira kulwensala eyo nogenda mu court of appeal wewa ndina kaundaga okubuliza akawo mu court of appeal gwe you appealed nti toli justified toli satisfied ku kintu ekyakolebwa wekubidde enduulwa nali mmanyi nti omusango genda kunga nti ekintu kyamu nti wejeeredde naye ate baga nti oyo Muleme akifuna by forgery. Ani yali looyawo 220 yali Erika Kingi. Erika Kingi wali sobola omufunako naye soke tulindeko kyafunyemu obutategeeragana mwebukyoni eno era abaana bange fayiro ne baziwujjako agenda n'abaddangu olungi otulizako ku saidi ye sigambye mbunno yalya ayinza okuba nga yalya ayinza okuba nga teyalya ati nga simanyi oba obusungu tebwamukubanga Esther Kingi manya Erika Kingi mutabanyi Erika Kingi yaba mukodomi mukyala wange senga okay era omusango guno kitaawe yagulimu Daudi Kingi eyagulimu okusalo yafa fayiro nazikwasa omwana ndegwapitanga mu 2 Muzeyi Daudi Kingi yali omusawo wange manya laya wange naye bwafa fayiro zonna zirina nazikwasa mutabani we era bwetubadde tuddukanya omusango genda amaaso tulabe nga webatuukidde okujja wano to evict you mwene ennyumba bakugobyemu tofunye notification nti nowaye kino kiriwo kino bwekiti olowooza bo basinzidde ku ki okufulumya bagamba nti omulamuzi bya Ruhanga
yasala omusango ng'ennyumba eno erina okubadizibwa Custodian board n'olwekyo bangobyemu nyumba si yange. Amakulu gaakyo omulamuzi Byaruhanga okusinziira ku ntegeera ye n'agusa n'agamba omusango tuguze wani no yagusa ennyumba edizibwani Custodian board gye watandika nayo from day one yakuguza ne transfer zaabwe ezirina byonna birina gwatulaba atatuuliriza embeera eno gwokiraba otya tutuuse ku level nti gwogambye akuvugeko akutwaleko ate yakusudde mu baduli Custodian board yani mujja mulaba maaso awo tumuguna tugenda mulaba kutubuuza tika kiki what is behind mukulu Muzeyi Muleme lwaki tuze mu kino ekintu omaba twagenda tugalooza nti we're interested in it. Yes, we're interested in it nti muna Uganda munnaffe ekyokubiri tunoonya bwenkanya eri Muzeyi Muleme ne bana abaclaiminga nti nekintu kyabwe naye nga documents eziri ku ground 2 cases zewawangula nga tewaliwo n'omuntu mulala yenna sijja gusala katulabe ebinagwiraawo kati essaawa zino oluvannyuma lw'okugobamu mu nnyumba eddwaliro nda byonna liri embuto lwaki tulimanyi nga ddwaliro y'amaanyi wano nawe nga tulaba bintu bingi olowooza tugenda kuddamu oba ogenda kukola otya ensangi zino kakati amateeka ga Uganda bwe gaba nga gakyagobererwa gogyegali ng'era kututambulira omuntu bw'aba ng'ajulidde ate gwe tova mabega n'ojja n'omugjawo ng'omusango guli tegunnaggwa bw'ajuliddemu awo ngambira nti Custodian board yabadde yakoze ensobi okujja okungoba mu nnyumba nga apiiru yagenda akola mu koto lwa apiiru tennawulirizibwa ate bw'otunula mu musango gwennyini gwe baasala Custodian board tempawaabirangako nti nafuna ekitundu kyange nyatiri mukubwa mukasene newankubadde nga bagiteeka mu mbeera mu nsala okungobako yandibadde mala kumpaabira musango kubanga omusango guno gwennyini gutuweza teriimu tebetabe automatic beneficiary. Muzeyi mbadde nsaba kantu katono nnyo onyonyoleko era abatulaba era abatuliriza okubajjukiza Custodian board yani kona abatulaba atabatuliriza Custodian board Asian Property Custodian board kiki kitongole kibateekawo gavumenti yateekawo okulondoola ebintu byaba muyindi muzungu era mukiwulidde abambadoza badana tokwetwebuza Custodian board yani yabeerawa kyekyo ekitongole ekyateekebwawo okulondoola oluvannyuma omugenzi Idi Amin Dada okugoba abayindi ne kubaako abayindi abagamba obwani n'ekintu kyange kyasigala wano nina yanguza nasigala mu banja nje komyewo akola etya mpaka sente kange ngende so kyekyo ekitongole kibayita Custodian board. So Custodian board mukulu Muleme naye yakola ya appeal n'agamba obwani yakubira endolo ng'agamba gavumenti beteekako ekyo ekitongole negamba buli ayina kyatugamba nti omuyindi nali mubanja oba atubanja mujje tugonjoole ensonga. So mukulu Muleme oba Muzeyi Muleme n'agendayo n'abagamba nali nkuzeeko emitwalo baguza emitwalo 7 mangi wayo balance omutwalo mu kitundu njagala gusasula era n'ogusasula genda maaso tuli mu 2022 ennaku z'omwezi meka okuva mu lw'omukago oluwedde lwali wakutaano banange mutubuliza ennaku olwakutaano luli olwaggwa ne luli lyozi ennaku z'omwezi 5 wali 27. So mukulu Muzeyi Muleme ennaku z'omwezi 27 a group of people abantu bajja gye bava bonna
ne bamugoba mu nyumba. Tuli wano ku Old Kampala. Plot what? Street number what? Plot number 2. Plot number 2. Fort Road. Kampala Mukadde. Kampala Mukadde. Bw'otunuulira ku court order gye bandeetera yali yakola mu December 2020. About 2020 years. Yes. Amakuru gacho 2020. tuli mu mwaka 2022 ekyo ekiwandiiko kye bakola 2021 nga wayiseewo omwaka eviction order gye bandeetera wano yakolebwa mu December 2020. Nze ndako ekiwandiiko ekyakusindikiriza okujja muno bakiwandiika ennaku z'omwezi bakiwandiika mwaka 2021 December 2021 lwekyakolebwa gwe n'okifuna 2022 kwa tulimu 2022 kati bakyese 2022 osayiningeko oba bakuloga bulazo batimagamba kiri kye baleeta abasayininga nti ku lwa Muleme nokuba banyasirimu nti okkiriza oveni abakifuna kyebazaayo okufayiro nti Muleme nemukyala bakifuna abasayininga sibamanyi ye yapiiru gye wakola eri before anti ndi ku apiiru kiraba ninda kukolera musango gwange sirowoozayo muntu yenna ananteganya ojjako omusango bamaze okuwulira naye kinzija enviiri ku mutwe nga nze netegera musango gwa apiiru ate ndo bampadde eviction order si kumpa wabula kundaga bulazi kunsuulira batandika okusuula ebintu byange obweru bakola bukozi bwe bati nga bafuna si mukyala wange si baana bange kibi kitwala omunamu banfulumiza bubi bintu byange byonna bikasise bweru sente zange saali nyingi gyezali byonna bazitutte ebintu babitisse ku motoka ebimu babitwala ebimu abazirakisa ne bajja ne banwanako banyambako netubitukula ku motoka netubisuula ali wabweru enkoba badde ebikubira kakati oluvannyuma lindakawo katono ebintu bikolebwa nga biriko ne bano abambala ebyambalo babamagye oba bapoliisi poliisi yajja nesimba ali kumuliraana emotoka nga etunudde eno nendala nebeera wano kati bano bwe bayita ba bailiffs natandika okukola omulimu bwabwe bali bajja okukuuma bailiff naye nga tebenyigidde mu kikolwa bailiff ebintu byange byonna ebirala poliisi ayimirira wali neraba akazaniro bekatambula esimba wali waggulu wali teyafaayo okutuuka no ku source ebuuza kiki ekitambula eri wali wa poliisi mutuyamba ki mu nsi eno ate nga poliisi tugamba poliisi kiba kitegeeza nti nokukwasaganya muntu wa bulijjo n'ebintu bye oba be babbi nange simanyi kati anti tugenda okugamba DPC munaye kino kiki DPC ono Old Kampala agati ebintu byayise makubo matuufu ofiisi zonna zimanyi era obadde olina okuvaawo kyakati bikyendirira sikinjira lunaku nengenda mu high court nensaba obuyambi kubanga ebintu byange byetebwedde mu nyumba ate nange nali sivudde kusimenti ng'atoba n'ebintu byange wabweru nensaba oba kisoboka banzikirize nzire mu nyumba tumanyi kiki ekinadde olwendo lwo gikubidde poliisi benatukayo nga era bukateri ku saidi yange nengenda RCC
ala sisine n'agamba nti ebyo twabikoze mu butuufu naddukira mu kkooti ngenda mu kkooti omulamuzi yampuliriza era nampa temporary injunction ya nnaku 3 era ennaku 3 bwe zaggwako nannyongerayo endala okutubanga ennaku z'omwezi 10 omusango baguwulire olwokutano n'olujja balaba bansigala mu nnyumba oba Custodian ebitwala olwo nga basinze okutaka auction board basinzidde ku ki ani atunda bo bagamba nti ensalawo y'omulamuzi oli gyakola ng'egamba nti ebaddiza ennyumba eyo basinzidde ku bya Ruhanga yamala bumazi kyavudde bajja beddiza ekintu kyabwe gwe n'okola court of appeal nti toli satisfied ugenda okujja engainakalo dapiir ate mujja muteeka akati nemutaliira musango kuliriza mu ngeri y'emu gwe atali mu musango obenefitinga otya musango guno nga toyise mu kkooti enkuloza nga omuntu wa bulijjo nti Custodian board bwe yali yagala kutwala ekintu kino yandibadde ensonga ezitwala mu kkooti tusinzireko nsala ya Ruhanga kyazuulwa property and Custodian board era twandyagadde ekintu kino tutuddire nibansavinga wekiba kisoboka nange nendeerwalako ntidde naye ebyo byonna saabifuna to bajja bulambalamba nga bagobawe bakasika ebintu ebweru era ne kakati bali mu lujejeemu Muleme awo ofuna mukyamu twedizaawo basse endagaano gyemwangalira ne transfer Custodian board yabikola ati eri mu bukyamu kambuzeeko abawandika kuba endagaano ezo bakyali balamu webaliyo baba afadde newe n'abafadde ebirango documents okweziri baminisita balabika nga abaafa okugjako wajasi owekitiibwa Lule ye waali yali Custodian board by then Mr. Sonko sikyambula abasibaye banyani yali Mr. Brand Office njukiranga yali kubano abasajja abasatu okwali Bishop Room beyatta Bishop Room omugenzi naye abanna ababiri beyattirako okwali omu yali Mr. of Justice nze ndabawo obutali bwenkanya bungi nali mmanyi nti minisita wa finance Basoga Nsadu bwe yasalawo nti ennyumba yaffe ebintu abeetegereza ensonga zandibadde zikoma naye kati abantu okutandika okwetoloola omuyindi yeziza ku kyapa ng'ayita mu land office bano abavubuka bavuddeyo nabo baabo kintu kyabwe ndabanga awaliwo olukwesikwesi kujjukujju mwaba abansinza amaanyi okunzijjako ennyumba yange
okuva nsabu mu kakakati myaka 5 mu ekiseera ekyo bali balina ki okumpaalira era abayindi abaali banyini nyumba baali 3 bonga tebakumanga lwaki ebulayo omu ku bo najja nakola apiiri oba abaana baabwe waki tebazaala kale omuzzukulu oba omuzzukulu nabo tebalabikangana ono sebo fere bubbi era kivangayo muntu yenna alina beginner certificate of title kunjala enyinga tigwe Muleme olabye ekyapa nenyumba yange nyategwa birina nebyange bino biri mu gavumenti yani oba ebintu ebiri mu kwetambula essaawa zino okuva 1971 okutuuka 2022 ndi wano singa nalimu yakola fonyani abayindi banyini nyumba banyini baali balirakomawo webatakomyewo abaana baabwe bandize abaana bebatandize abazzukulu bandize nebino ebyambumbu guni naveeri amabuladi bainajja Muzeyi walisomo abavubuka abasabiri ne bajja 3 Muzeyi walisomo bonna nembasinga kakati ate mu Custodian Board eyampa nebbaluwa egamba ti ebiwandiiko byetegereza byonna temuli mutawaana ebiwandiiko bwe bituufu wejeeredde bera mu nyumba yo sasule kasente akasigalayo nako nkabasasula oyingira ennyumba nembeeramu wano abaini baga nti ababya buli aleka ekintu kye Uganda akomewo kimuddizibwe bano abasatu tekuddangako ate mwe muŋŋambira ati nakola foda akabasakalya anina ne Custodian Board agate kuba Ministry of Finance mu Uganda Ministry of Finance mu Uganda ekivunaanyizibwako ensonga zezimanyeko Matiya Kasaidi era nno lwetugenze mu kooti nolira olugambo gamba nti oyo lawyaze lawyer wa Ministry of Finance tulina balooya balinga 2 abadde bazzenga mu kintu kino waliwo bya Ruhanga naye ani gwe bayita ani bizibu bya Ruhanga yemulamuzi asala omusango bizibu oyo baga nti ye executive secretary wa Custodian Board mukulu bizibu ye Custodian secretary kakati ye mukulumu ekifo kye erinnya lyekifo kizirime naye alabika yakolera kati ate nga yakirimu era yakirimu ate ani Sandra kigambibwa nti omukyala ayitibwa Sandra ndi omujenyi mukyala akola mu office ya president ndoza era abatulaba n'abatuliriza mumanyi kati ki wabwe twolekedde mu kaseera kano ali mu president's office guno omusanga gwingiramu ati kakati ffe tutumala okufayiringa omusango mu kooti guno oguluka kakati sorry era bannaffe twabagambe nga Muzeyi kamaze kati okumulongoosa alina obulwadde obumusumbwasa kyobalaba nti every some minutes some like 10-20 minutes bafuna embeera nga bwogimanyi nga batulaba batuliza embeera gyayitamu nga tumukkiriza agenda neyeetaasaako era n'akomawo tukyali ku untold story tunatera okumaliza our first episode
eya Muzeyi Muleme Samuel ku mbeera gy'ayitamu property ye gye bagala okumutwalako wano ku Old Kampala, and very soon mujja kulaba ebifaananyi nga bitamu eby'ennyumba eno nga weeri. Tukomyeyo ne Muzeyi Muleme nga tubagambye omusajja yakava ku kitanda, akyali ku kitanda for operation, akyali ku kitanda, so nga tubagambye bwafuna awamuluma asooka agenda enterezaamuko, so mabala kutugumiikiriza okusigala nga mukyali ku program yaffe Untold Story okuva Muzeyi Muleme gwe baagala okutwalako ettaka lye wano ku Old Kampala eri ku plot 2 Fort Road. Kale Muzeyi tuwadde kyatunya ku Sandro oyo yani kakati bwetwekubira endulu mu kooti abannaffe mutuyambe batwali twesiikidde nakanyeebwa batugobye mu nnyumba era twadduka mbiro kugenda mu land office tulabe ekyapa kirindeeta kofa twatumanyi nti ekyapa ekikyakya mumanya g'abayindi bali abasatu kitwali tulwanyisa mu court of appeal kidde mu mannya gaffe naye tugenda okutuuka mu land office ng'ekyapa kyadadda mu mannya ga action board nga titulabako n'envumbo y'omukyala ayitibwa Sandra ndi omugenyi awo wetufunire ekifaananyi nti custodian board ng'emaze ekintu ekizza mu mannya gaakyo ng'obulede bafunye akitwala. Sandra ndi omugenyi ali mu president's office. Okucekinga kaffe okwasooka wasanga nga ataddeko cabinet. Okucekinga kaffe okwokukwalaga nti ali mu process y'okufuna liizi emyaka 94. Mulaba speed kwetambulira. Afunye ne liizi 99 years. Gwe tomanyi Muzeyi Muleme. Eviction yendavuddere nengenda akikikako mu land office kula kyekiriyo bulijjo manyi oli safe. Ni safe ninda musango era twebazumuka mu eviction yazze nekuzuukusa kati essaawa zino oyimiriddewo wenyimiridde nkyali mu masaŋŋanzira toli eno oli awo ba siri ku kyapa oba baagala kugula buguzi bandibadde bantuukirira omusango ogenda teeka mu kooti of appeal gulabika ng'ogunyomeddwa bo bani basazeewo bakikutudde n'ensonga mu kooti enkulu tekintendaba kusala kakati mulimu Sandra ndi omugenyi omuntu omukulu nnyo mu gavumenti bwentya obulidde ayingidde ku kyapa Sandra ndi omugenyi bagenda kumukolera liizi ya myaka 99 olwana amaze okutwalawo ndebika wano batuttewo mwabatulaba n'abatuliriza embeera eno Muzeyi Muleme mu magezi ki yenna asunze kankunge yenna asobola okuyamba okola otya oyambibwe nti osobola okuddizibwa tufune obwenkanya kwandabira ddala myaka 99 bamwadde liizi basinzidde ku ki action bagita batya eno board because ebite kati tumange entabudde n'obwongo bwange evuddemu abandon custodian board property speed kwekoledde kati Sandra ndi omugenyi ndi omugenyi atuse ku line ey'okufuna liizi emyaka 99 aguze kwani Custodian board kubanga wena kyekingidde nga yenyini kyapa Sandra ndi omugenyi custodian board naye ng'olayirako cabinet olw'okubanga sibina abakyaliwo ebigenda mu maaso webiggwa yayingira ku kyapa newankubadde nga original title gwagirina nengirina era mu nkola ebutuufu land office emala kugiyita ensonga gundi ne gundi kumewala title eyo ku
kubanga sikwenya ninzi n'okutuusa kakati tebanabakuyita tebanakuyita nkyamaite obwananyini bwange okutuusa nga bampadde ensonga entuufu nzijako ekyapa kyange ate entuufu yawoledde gwe mutuufu embeera gyendimu bannange abasobola okunyamba mu mateeka mu gavumenti abo abayamba omuntu nga bulijjo ng'atuukiddwako ekikangabwanga kino nsaba nnyambibwe tusaba tuyambibwe kuba enkeera kiyinza okuba ku nze oba kuwola olwaleero nze enkyagondi nina mumulaba speed engeri ekintu kyange mu mwaka ogumu getwalibwamu mu mwaka ogumu 2022 liizi efunikiddwa naye nekifo kifunye naye gwe kuva 1971 ndi wano oli wano 50 years nyono mu myezi buli kimu kiwe ate nayo yennyini akigaba yeyamba transfer custodian board. Yes. The truth is custodian board yagaba yakuwa title nafuna ne sente nemukwande kusasula mutwalo gumu n'ekitundu eyo eri consideration emmala okuba nti wano wange kuba bazikiriza to confirm wali wooli wawo tuba balance waffe n'omufuna custodian board nagitino bazitwala olusuku obana esi consideration batizanza okubeera mufo kyange ne Sandra ndio mujenyi mwebale custodian board gyetulina okwebaza byekola beegaana yasibe bankolera transfer tebeegaananga tenaba kwegaana ekyapa gyekyage minisa yateekako omukono era nawe kitegere bamala kwekkaanya nti ebintu bituufu saakikolera bweru temuli mufu agiridi yagerera nagenda mu custodian board nembalaga ebiwandiiko byange ne bakakasa waawo sasula sente zasigalayo nenzibasasula izo ziraga nti bambuze ekintu kino nembeera registered kakati ate olwaleero same custodian board yenkuba mu kifo kyange bawadde ensonga ki endagaano bazeegaana zenakola nabo so oli mubaka obulaba gye waliwo enidi nti ntule ku mmeeza nti musobole okuteeseganya oba nensonga tunagiraba bulijjo bw'ogamba nti tule ku mmeeza muteeseganye oba weewewudde nga tewekkirizaamu nti ekintu kikyo nze ndowooza tugende okutuula ku mmeeza tuteeseganye ng'amateeka gamaze okukola ekyabwe sifaayo banaafiirwa naye bawe kooti ekitiibwa bano aba custodian board esalewo oba bagamba nti kyabwe banziguleko omusango sisikutukozesa bukujjukuti Muzeyi tugenda koma lunaku olwaleero eno ye part 1 nga tulabye program tata Muleme Muzeyi Muleme okuva 1971 Muzeyi Muleme yali wano olunaku yasasulako emitwale 5,500 nasigala nga abanjibwa omutwalo gumu kitundu ez'ebiseera ebyo balance n'omusasula 1976 newejjeera buli kimu custodian board nekuwa receipt confirming nti owaye wooli wawo kati tuli mu 2022 custodian board egamba wooli naawe si wawo ekituufu otulaba tugenda kuddawo ani akola kino ekintu nange simanyi antod story tukyagenda maaso ne tata Muleme enebadde episode 1 oba story part 1 tugenda kono lunaku olwaleero tulabe embeera nga bweri naye tujja balambuzaako mulabe ekifo kye bali mu kukaayanira kiri ku Old Kampala plot number 2 Fort Road.
nafa abatulaba gigano ge Maka aga Muzeyi Muleme Samuel eno yejolaba ye old Kampala aliranye wano kustika supermarket so n'olwensonga tumaze okutala okutulaba embeera nga bweri nemuwulidde byonna temulabye kyekino ekifo ndowooza kyebaagala okuzikwejiza kyebaagala okumubbako naye nga muze tusuubira omukamange mubezi baffe nti obwenkanya bujja kulabika eri ensi yaffe tulabe nti property yo isobole okukuzibwa naye ate tukusasidde nnyo and we believe trust in the Lord kimu kijja kusoboka tusobole da nyumba yo era kwa kisa kya Katonda we believe nga tubanadde tugamba Katonda waali kimu kisoboka era tugenda kuteeka mikono gya Katonda ensi yaffe Uganda government tufunye obwenkanye buli wamu embeera eno esobole okutambula nga bweri kuba ku myaka gya muzeeyi waffe ono n'emyaka gy'amazeeyo n'emyaka 5 almost 5 mu 2 kati oli agamba kifo kiki naffe tetumanye so kandi tufune obwenkanya mu nsi yaffe buli muntu asobole okugyeyagaliramu mwatugamba secure our future please secure Muzeyi's future as well tumusigadde ku program gye tuyita Untold Story okuva ku Flashlight channel Uganda maybe ne Masa all channels enda zigenda kutugattako okuli Mgenyi mujagira Masa tulabe embeera eno nga bweri tusobole okusigala nga tukwasaganya tuyamba omuntu wa bulijjo ate namwe abatulaba temulowooza nti no tuzira with the given interest but we need to save and help our fellow Ugandans so katubagaliza okubeera obulungi musigale nga mukyawuliza programu buli lunaku eno ebadde episode A yesoose olwokutaano musagenda kukulizibwa mukoto of appeal era tujja kuba tubawe updates tulabe kinaba kivuddeyo omukama batukumire mbere bulungi